nolwaleero nkomyewo oli abaddekaawo nolowooza nti osobola okwogera ennaku za wiiki nga toziyise lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutaano ng'oyogedde amannya gaazo amatuufu ddala nga bw'onoogamba nti omuzungu yagamba Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okimanyi nti ne mu Buganda Abaganda balina amannya amatuufu ge bayita ennaku ezo. Mu muzungu kyayita days of the week. Now twagala tumanye mu Luganda, how do we call those days of the week in real Luganda? Nze Kabugo Peter nteekwamu sente bannafamanyirwa nga bakatene home interiors nga bali basangibwa awo Namulanda Ntebe Road, ennamba yaabwe eyitawaawo wansi. Ekintu kimu kirakubye nkusaba gwe munanga alaba vidiyo zange zino toskipinga video togibuukamu girabe yonna eggweeyo osobole okubanga tosubwa binyusi byenteeka wakati awo kubanga vidiyo wemanga ngikola ebinyusi ebinonoggo ekinogezi byonna mbiteeka wakati mu katambi kati ate gwe ogenda ng'ogibuukabuukamu oba ogenda kuyitibwako ogwa nanteza. So mu mbeera efaanaganako bwetyo olunaku olwaleero katutunuulire ennaku ezibeera mu wiiki nga Omuganda bw'aziyita. Njagala kujjukiza nti omuzungu oba omugreece yagamba nti Monday olw'okuba nti olunaku olwo yali asinzizaako omwezi, Sunday lwe lunaku lwe baali basinzizaako enjuba kubanga abo balina bakatonda abasukka mu omu nga bw'olaba mu Buganda tulina bakatonda abasukka mu omu n'abazungu abo bwe batyo bwe bali. Sunday lwalinga lunaku lwa kusinza njuba oba katonda waabwe ow'enjuba. Tuesday byonna we bityo nga obiraba. Then Thursday lwali lunaku lwa kusinzizaako katonda waabwe ayitibwa Kiwanuka. Kyolaba ne mu Buganda olwokuna luyitibwa Kiwanuka. Day, thunder from thunder, laddu ye Kiwanuka. Mu Buganda tukkiza nti ekyo Kiwanuka mu bbanga ne kikuba wansi, that laddu ye Kiwanuka, ye jjajjaffe Kiwanuka oba ye katonda Kiwanuka mu Buganda. Nabwe kityo nabo amannya ago baagatuumusinziira ku bakatonda baabwe enkuyanja be baalina. Katonda agaba oluzaalo nga naffe tumulina, katonda wa kuyigga tumulina yeddungu nabo bamulina, katonda w'abalima, katonda w'abavubi, katonda bwe bityo, katonda w'ennyanja, Mukasa, Musoke, bwe bityo. Kati olwaleero katutunuulire butya Abaganda ye bayita ennaku zaabwe eza wiiki. Nga olunaku olusooka oba giyita ebbalaza baluyita kazooba. Yoyo Monday oba balaza ye kazooba. Olwokubiri ne baluyita walumbe. Nga bw'onoogamba nti waliwo katonda w'okufa, abazungu byonna bye babirina, naffe mu Buganda walingawo katonda w'ebyo. Kyokka ekikwewuunyisa bamuyita bulamu, ne babeera bamusaba obulamu. So ebintu bingi biri mu buwangwa ebyewuunyisa bye tugenda okutunuulira gye bujjako eyo, tubiyingire ebuziba, tubiyingire mu busomyo, tubisokeesoke, tubisonsomoleyo bulungi, tubikuleetere ku mmeeza gw'obeere nga weggwera bweggwezi osobole okufuna okumanya. Olwokusatu luyitibwa Mukasa. Lunaku lwa Mukasa. Mukasa tukkiza nti ye katonda w'ennyanja. Katonda w'ennyanja ye Mukasa. Olwokuna nga bwe nakutegeezezza lwe luyitibwa Kiwanuka. Thunder day, olunaku lwa laddu basinzizaako katonda oyo awanuka mu bbanga nakka. Ye lunaku olwokuna, that is Kiwanuka. Olunaku olwokutaano luyitibwa Nagawonye. Olunaku olw'omukaaga ne luyitibwa Wamunye. Olunaku olw'omusanvu oba giyite Sunday lwo ne luyitibwa Wangu. Nkugambye nti Monday eyitibwa Kazooba, Tuesday eyitibwa Walumbe, Wednesday eyitibwa Mukasa, Thursday eyitibwa Kiwanuka, Friday eyitibwa Nagawonye, Saturday eyitibwa Wamunye, then Sunday neyitibwa Wangu. Nze Kabugo Peter, webale kubanga obadde olaba video mba nazo, ebintu mba nabyo, osobola okubaako n'ekintu ky'obuuza kyonna ky'oyagala okumanya oba kuyiga how to write Luganda, how to read Luganda, how to pronounce some words, how to write some different words for you. Kyonna so okuyigiriza okuwandiika, okusoma, okwogera, okwatula na buli kimu ekikwatagana ku Luganda, ebyafaayo bya Buganda, Bwakabaka na buli kimu tovaawo. Video eddako ngenda kuba njogera ku mugaso gw'emmamba n'ebika by'emmamba mu Buganda n'ekika ky'emmamba. Gwe nanga weddira mmamba, abakuzaala ba mmamba, wawasa mukazi wa mmamba, olina mikwano gy'ab'emmamba,
wokulira wali ow'emmamba mutegeeze asubscribing alaba akatambi akagenda okuddako kubanga video egenda okuddako ng'eno ewedde oba gy'olabaawo ku sides egenda kuba eyogera ku mmamba otegeera emmamba mu Buganda. Nze Kabugo Peter muzzukulu wa Mugema Ssaabasajja Kabaka awangaale.